ne tubaaniriza mwenna abakulembeze abavudde mu informal sectors ez'enjawulo. Tulina puroguramu yaffe mwenna mugimanyi nti tugenda kubeera ne lonchi yaffe okakasa nti informal sector egenda kusamba tournament yaayo nga tewaliwo kibanjibwa gamba nti tubuusabuusaamu. Already emijoozi tugiyina, ebikopo tubiyina, era tugenda kuba nti tutambuza ensonga eyo nga yeetoololera ku tournament, tetuli mu byabufuzi. Olwaleero tuli ku ki? Ku sports, tuli ku bya mizannyo. Weewaawo tugenda kutandika olukiiko lwaffe officially. Ndowooza obuntu buno tuteekeko obucupa bw'amazzi tusobole okukwata. Tugenda kutambula n'agenda yaffe, engeri gye tukimanyi nti ffenna tuli mu kisiibo. Tugenda kufuna seeka tukulemberamu, ate era namulabye dda naye weewuunye yeerabye. Seeka jangu mu maaso ssebo saagala kubanga ndabyewo omusiraamu omu. Munansonyiwa gwe ndabye waliwo chairman naye wakubiri, waliwo ne Sseego w'amawulire wakusatu kuba yayambadde entalabuzi si weewaawo. So bannange, tugenda tandika n'essaala, tuyimbeko sitansi emu ey'oluyimba lw'eggwanga n'ekitiibwa kya Buganda. Bwe tulimala tugenda kufuna okumanya omulamu ogutuleese wano nga bwe tulinda ebintu byaffe nga bwe tubagambye. Then press conference egenda kubanga eggulwawo bulambalamba, tetunnaggulawo kubanga omulamwa. Ate nkakasa tulinawo n'aboogezi abalala etujja okugenda mu maaso nga tubanjula. So ndowooza katandike ne Seeka otuggulirewo olukiiko lwaffe luno nga twewunga mu mikono gya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alaihim. Oweekitiibwa Allah, tukuŋŋaanye wano olw'obumu, olw'okwagala, olw'ebyemizannyo Allah. Ensi zonna olaba ziyimiriddewo ku bya mizannyo. Oweekitiibwa Allah, nga bwe tusazeewo okujja wano, tusaba Oweekitiibwa Allah tuteremu baraka, tuteremu okukkiriza. Ayi Allah uwaruka haru Allah gwokako embeera Allah, tusaba olunaku lwaleero bwekuba nga kwe kusiima ku Allah tukwatagane n'okusiima kwaffe Allah. Teri kye tuyinza kukola Allah nga tekikwataganye naawe. Bwe kiba kikwataganye naawe Allah tuba tutambulira wamu. Kye tusaba wano ayi Allah tusaba okisiime biidini rahman. Allahumma amin. Saala tugimaliriza, tugenda kusaba tuyimba oluyimba lw'eggwanga kubanga eggwanga lino ffenna tulyagala nnyo. Era njagala omukyala yaba akulemberamu ekitiibwa ky'eggwanga n'oluyimba lw'eggwanga luno. Twesiimye nnyo, twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava ddala. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Amazima gali nti olw'ensonga n'omulamwa ogutuleese wano ng'ate tukimanyi ab'amawulire balina okuddayo okukola omulimu gwabwe mu budde. Tugenda kukola press conference eno obutasukka ssaawa emu n'eddakiika 2. Okusinziira obudde bwe tutandikiddeko ziriko ssaawa 8 n'eddakiika 5. Kitegeeza byonna bye tukola tulina olekawo obudde bwa bannamawulire basobole okukola ki? Okukola omulimu gwabwe. So programu eno tugenda kuba nti tugikwasaganya mu mbeera yonna etambula. Zonna ezikola emirimu buli muntu, era nja kusooka okusaba buli mukulembeze ali wano ayakiikiridde sekita ye ayimirire ayanjule sekita ye, eri pulezidenti wano omwomu ayogere ku lwa sekita. Then tujja kufunako okwogera okuva eri executive committee eya informal sector. Ebirabo ebyo bwe binaaba bituuse, ebirala ebikopo byaffe bye tulinza okutuuka wano, tujja kuba tuopeningirawo ddala press conference egenda okubeera mu byafaayo esoose okubanga erowoozeddwako nti informal sector oba abantu abakola emirimu egitandikirwako wansi. Wano tulinawo bakanaabe,
tulinawo abageto, tulinawo abaki mujja balaba, naye omupiira gw'enkya tugenda kuba tubanjulira ttiimu ezinaggulawo n'ebirala. Katutambule n'obudde tusabe okweyanjula, tetwagala gendera nnyo mu protocol olwa sipiidi gye tulimu. Akiikirira ababazzi limuka weeyanjule. Amanya Ssemamba Hakim kiikiridde ababazzi okuvaawa kuva Kigo Mutundu. tugende kuba boda boda. Yes. Nze Mawejje Frank nze kyamaani w'aba boda boda agenda okukuba abakeedi basule mu akeedi. Ekirala bagenda nakwerabira ebbeeyi y'engoye. Bajja kuddamu otegeera ku Mande. Ndowooza n'ebyo mubiwulidde. Katugende kuba takisi. Abavuzi ba takisi ate era ssentebe wa informal sector ne tournament eno yonna okutwalira awamu. Nze neerinze eri mu kumaliriza mujja kundabaawo nga tusitudde ki ayo lwakakodyo kamu tuyinza okubakuba mu ntandikwa ne batusuula mu accident zetetegekedde balinyiiga. So ndowooza katugende kuba bawunsa. Mulumba Moses Jagwe nze bapawunsers bonna nga office eri Makindye mu Kalenda House, mu Kalenda Guest House. Tusanyusa okubalaba mwenna. Security eri gulugulu. Ate mu tournament eno nze kwasaganya ebyokwerinda byonna. Naye tetujja bakkiriza kukwata mundu. Katugende ndowooza twogereko nekuba saluuni. Waliwo ataasaze envi? Asimwe John Gemanya agenda okubeera mu Nsiike ne chairman wange Sekindi. Nsaba ssebo takisi mira zigireko kubanga mugenda kusigala nga mweraba. Abo nabo tubawulidde, mubawulira bookya. Ndowooza tugende kuba 7 Hills. Bisala tubakiikiridde era mwenna benna abaze mu tournament. Bisala bya busozi musanvu. Aba ebijambi ebyali e Masaka tuzireka. Muwuliddemu ba bisobisala. Katugende direct kwabo abavuzi ba bbaasi. Ababbaasi baliwa? Kiwando Cannington bannange. Ebigambo byange bitono naye ebikolwa mujja biraba. Chairman w'abazomoka mu Kampala nga kuba nkwatagana ne ba market vendors. Suzani nga nze nkwasaganya obutale bwonna obwa KCCA mu Kampala. Naye tumutumanyi tuli b'amasanyalaze. Omanya anaazi natakumba. Mutulinde bulinzi mu kisaawe. Ndowooza mumanyi ebibeera mu butale ebinyaanyanyaanya bwe biba bitukubwa. So mulinde ebinyaanyanyaanya. Nkakasa nammwe muzo tweyungako olw'obulungi bw'ekintu kino olunaku lw'enkya. Ndowooza tusooke tukubire ku bantu abo abazze era ne batwegattako engalo ez'amaanyi. Bannaye mukulikeyo era n'okiwa vibe ey'amaanyi. Nabo tusaba ab'emizindalo basembere kubanga kati abantu tuli bangi twetaaga saawundi. Bakomanda mwenna tubeeyanza omulimu gw'emukolo gw'amaanyi kubanga ffenna tuli wano lwa bulungi bwa PLU tournament. So tubakulisaayo mukulikeeyo nnyo, mukulikirekeeyo ddala. Ate era bwe tuba tuva wano twagala mwongereremu ddala gye muddeeyo. Mutereeze embeera abantu bongere okukimanya. Munsonyi saagala gamba nti mukyankalanye embeera. Abantu bangi abali wano nga beebuuza Pierre Onyike kitegeeza ki. Ndowooza tukimanyi nti ekibiina kino ekisinde kino kiriwo ba mwoyo gwa ggwanga.
tetwagala gamba nti kyawulayawulamu oli watemba okujja n'endowooza yo mu kibiina ky'olimu kasita obanga olina mwoyo gwa ggwanga weewaawo twaniriza buli kibiina buli muntu ndowooza ye buli mu ddiini yo gy'olimu as long as olina mwoyo waki tuli wano lwa mwoyo gwaki njagala tuwuliziganye ekintu kino tuwuliziganya saba bannayo amaloboozi tugakozese tono neyanjula tugende mu maaso nga beyanjula bodaboda emaze ebodaboda oye ebodaboda oye era ca bakanabe oye bakanabe balabika webali ate tembisaamu fitina ne bwe tugamba bakanabe n'ababoda muddemu bakanabe bebuuza piki zammwe mwagala baziggyemu amafuta bakanabe oye bakanabe oye Juwakali betwagala okweyanjula initiative nabo babeere ready omwogezi w'abajuwakali aliwo abaayo abakiikiridde sembe kataata mu maaso tobola batwagambye abakulembeze abo ani ataneyanjula omulala abagalaji nammwe amanya agange bantawange bakonzabakyagenza nesibya kada ate nga nze chairman wa Juwakali both ku district level ne ku national level tuli Kafunda Mukasa Road ne district level twalira wamu Juwakali oye Juwakali oye network ey'omuzindaalo ogwo ndowooza katugende direct kuba initiatives nabo beyanjule aliwa abogerera winners bali mu bodaboda bonna beyanjuse abalufula namwe mwetegeke lufula eriwa esekita ndowooza initiative erimu bodaboda tugenze mu ra cha aha ndowooza makanika mubamanyi vibe bweba Spanda yonna egenda kuva yedde mu kisaawe. This is team makanika. Team makanika buli makanika ali wana akimanyi tugenda mu kisaawe. Spanda tugenda ziwummuza tuleete omupiira. So nze director mechanics Kampala yonna twagitalaze tiimu yonna twagifunye weri bano abasala ennyama bagenda tusalira za kulya kuolo nga tuwangudde tewali kirala. Amanya mumuwulidde bamakanika tubagambe bajje ne Spanda bajire mu ovulo kati bagenda kulaba abasajja be bayita abatembeeya babatembeeya bu street kiki bali siwe waawo amanya Lubega Richard chairman Federation of Kampala Hawkers and Vendors Association mu timu eno nkolanga vice myuka omukulu ono mbadde njogera luzungu naye nzize mu Luganda. Myuka omukulu ono nze ali mu mobilization ono ye mukama wange. Mbagaliza omupiira omulungi olunaku olw'enkya mukeereeko tulage ebitone byaffe naki kye tuli. Amiina. Bannange abakesisa enkya temujja abatembeeyi mbaleke bajja kutembeeyeza wano tebajja babwata mbe bagumu. Waliyo sekita ebuzeeyo nange amanya n'eddoboozi ntale Edward chairperson Uteya Uganda era nga nze nkulira abasuubuzi bonna mu Uganda naye era n'abo abagolera mu Arcade. So Arcade egenda kujja wano basiika eddiba aba boda boda tugenda bakuba omupiira n'embwa yeesigama ennyama era mube bagumu. Muyinza okuddayo nga boda boda muli muzikulugusa nga ate amafuta mwegali mubiganye tewali buzibu naye ku ky'omupiira bwetyo bwe tugenda okuba nga tukola ki naye tusaba abantu mwenna guno omupiira gwa Bwasseruganda tokola fujjo oba liifa ayinza okwerabiramu n'ogamba nti bannange abo babaguliridde nedda
bino bya mwoyo gwa ggwanga, so tutambule n'empisa okuweesa ttiimu chairman ekitiibwa. Ttiimu chairman oye! Ttiimu chairman oye! Ebyoloyi oye! Ra! Cha! Ndowooza tugenda direct ttiimu z'abakyala eziri present. Waliwo abakyala ndowooza abapresentinze kubanga nabo tugenda kuba nabo. Nammwe muyimuke mweyanjule okusinziira ttiimu zammwe bwe ziri presented. Balamusiza abanyawo ne bassebo, amannya agange mpitibwa Aisha Kiwakuma nga ndi mu Kampala State School. Ebaziba Yesu abooluganda, amannya agange nze Hawa Nagayi nga ngulidde Kawempe. Musaitota oye! Namuka oye! Oyo oye! Amanya gange nze Paito Kibakiirya nga nze patroni w'abavuzi ba bodaboda bonna Batembeta General Muhoozi. Siri wa winners, ndi patroni w'abavuzi ba bodaboda bonna Abatembeta General Muhoozi. Musaitota tukwagala nnyo. Pyalo yoye! Ndowooza owulidde vibe. Ndowooza ekyo kye twagalira ddala obumu. Mbadde njagala mwami Balijje naye abuuze kuba. Initiative oye! Team bodaboda initiative oye! PRU oye! PRU oye! MK oye! General oye! Chairman oye! Team chairman oye! Amanya gange nze Badja Asaf nga nze National Chairman Team Boda Initiative Uganda. Ndi musanyufu nnyo olw'okwegatta ne bannaffe era olunaku olw'enkya lwaffe lwa boda. So tugenda kulaga kwa bakeedi nga bwemwogedde emivumu. The chairman technical era agenda otambulirako tournament eno okuva olunaku olw'enkya. Njagala okubategeeza nti enkya tugenda kuba n'emipiira ebiri. Ogusookawo tugenda kubeera gwabo abagusambako aba Uganda Cranes bagenda samba ne ttiimu enteesiteesi ya tournament eno. Era tujja basaba mujje muwagira omupiira ogwo. Omupiira ogwo naddako gugenda kubeera gwa wakati wa boda ng'esamba ne ttiimu eya Keedi gujja kubeera gwa ssaawa 9 ez'akawungeezi. Neyanza nnyo neyanza eke. Katumwongereko. Kale baŋŋambye bayisizeemu ku mateeka. Briefly njagala okutegeeza ttiimu zonna etteeka erisooka liri ku albums nga tugenda okuggulawo tournament eno. Twakoze kye tuyita albums zifaanana bwe ziti. Buli ttiimu erina album gyegenda okutuwa, erina okutuwa abasambi 25 bagenda okutaba mu tournament eno. Naye abasambi 25 nga mubukoze bwe muti tokkirizibwa kubakyusa. Bw'oba baleese ng'obawandiisiza 25 togenda kubakyusa mpaka ng'otuse ku semi-finals. Mpaka ng'otuuse ku semi-finals ne final tujja kukkiriza okwongerako abasambi 5 bokka. Ekyokubiri njagala okubakubiriza ku tteeka ery'obudde. Nti obudde twagala buli ttiimu ebeere ku kisaawe essaawa emu before the game. Essaawa emu nga tunasamba mupiira ogwo buli ttiimu yonna njagala ebeere ng'etuuse ku kisaawe. Oba nakulya walkover kijja kubeera eri ttiimu yo kubanga nzikiriza nti buli ttiimu yonna egenda kubeera facilitated bulungi nnyo. Sijja kusukkawo akyabawagizi mbakubiriza ku kyempisa. Atwagala empisa mu tournament eno era mu tteeka lye twakoze tteeka liri namba nga 6 ligamba nti ttiimu yonna yeevunaanyizibwa ku bawagizi baayo. So bw'okola effujjo ng'oli wa winners n'okola effujjo mu tournament eno oba n'okubeera refali oba n'olwanira mu kisaawe ttiimu ye eya winners egenda okubeera ng'ekosebwa. Amateeka bakyamani bonna tuzitegekereyo tournament egatta abantu abo. Era olwaleero ojja kusanga nti bakyamani ba sekita 16 zonna eziri wano buli muntu abamu babadde tebeemanyi naye tugenda kuva mu tournament
nga owa taxi owa bodaboda ow'obutale ow'abatembeeyi nga buli omu bw'asanga munne asobola omubongako. So n'abanywi yahe tewasiibire, tuli mu kisiibo, si kyabasiraamu bokka naye ekyabakristaayo, wali olina okusiiba okunywa. So njagala sectors ezeetabye mu tournament eno mulimu ab'obutale, mulimu bamakanika nga bwe mutulabe tweyanjula, mulimu bakanyama. Naye bakanyama tubasaba muleete bakanyama bennyini, temuleeta bamba. Tulinamu bajuwakaali, tulinamu bakanaabe, tulinamu ab'amawulire, naye ab'amawulire bambi mutidde kubanga situbalabe wano nga mweyanjula. Ab'amawulire oba temulina ttiimu, bulijjo tutera okubalaba nga mwesamba. Tulinamu abalufula, tulinamu abatembeeyi, tulinamu abasuubuzi abakolera mu zaakeedi, tulinamu abatulongoseza ekibuga aba 7 Hills, tulinamu ababodaboda, tulinamu abatulongoosa emitwe aba saloon, tulinamu abatukolera ebibajje, tulinamu ab'omu ghetto, tulinamu abataxi, tulinamu abavuzi ba baasi. Naye abavuzi ba baasi mbasaasire kuba teri avuga baasi nga tasukka myaka 4, temuleeta aba 18, twagala abo bennyini. Tulinamu tetubeera ne ttiimu z'abakyala, buli division twafunyeeyo ttiimu 2 ez'abakyala. Division zonna 5 nga bwe tuzimanyi, buli division twafunyeeyo ttiimu 2. So ezo ze ttiimu ezigenda okwesamba, ze ttiimu General MK zeyateekedde mu mbeera eyo, siyinza ate otayozaayoza muganda waffe oyo General MK. Ani amanyi ogufo gwe yaguddemu kifo ki? Omulaba omunywi agambye minisita ye CDF. General MK yakulira amagye g'eggwanga lino lyonna. Twagala okwebaza mukadde waffe, muzeeyi waffe, jjajja His Excellency the President, okumusiima okiwulira kubanga General MK agasse abavubuka bonna mu ggwanga. Recently twabadde Masaka, ndowooza vibe mwagikoze ki? Mwagirabye. So nti olwaleero twagala okutunuulira ebitone by'abantu, ate tebigenda kukoma bukomi wano nti tusambyemu ne tunyumirwa. Chairman Toyota nga tuli naye yatusuubizza nti mu basambi abagenda okusamba era tusaba abatunuulizi aba sporting abasambi mujje mutunuulire mu baana ba taxi bakondakita, omwana agwola nti akakyanga bulungi, omwana oyo tugenda kujjamu ttiimu emu mu sekita zino zonna. Ttiimu eyo tugitwale mu liigi. Yes, ttiimu eyo tugitwale mu liigi, ate nga nkisuubira nti tujja kikola. Ate n'abasambi abo era nga tuyita mu Chairman Toyota tulabe nga abasambi basobola okufuna omukisa ne bagulwa kiraabu ez'amaanyi okusukka kukuzaffe wano ate n'ebweru w'eggwanga. Kitegeeza nti tufunye ne bamaneja abaki abalungi abagenda okuba nga bamanaginga abaana baffe. So talenti abaana babeera nazo mu ghetto eyo, babeera nazo mu taxi, babeera nazo mu bodaboda, naye bambi nga talina mukisa. So twagala tukubire General MK engalo ez'amaanyi olw'okuba nti asobola okuba engalo ezaki ez'amaanyi okuba nti General MK asobola okuvaayo n'agamba ogeeza tena. So nti olwaleero eggwanga lyonna tukitandikidde wano Kampala mu sekita ez'enjawulo, naye kijja kubona ate eggwanga lyonna. Tekigenda kukoma wano Kampala. Sitwagala abali mu Greater Masaka, abali mu Eastern, abali mu Western n'ewalala balowooze nti ate ab'e Kampala buli kirungi kikoma ku bo ne Wakiso yonna. Tujja gendayo nga tuzuula ebitone by'abaana abo nga tuyita mu mukwano gwaffe, muganda waffe General MK yakkiriza tujja kutambula. So olwaleero sisuubirayo ate kigenda tulemesa. Ate nga ye CDF, ate nga ye CDF teri agamba. Commander 1
buli wamu tujja tuukayo inshallah. Mungu tumusabe busabi bulamu. So tournament egenda kutandika enkya. Njagala okukubiriza abawagizi ba sectors zino zonna. Olunaku lw'enkya newankubadde ababodaboda be basamba n'abakeedi. Ffenna taxi, ab'obutale, abalufula, ffenna enkya twagala beebuuza ate ki ekiri ku Odi Kampala. Muyinza okulowooza nti ndiko olubuto. Enkya Chairman Toyota team organizing committee eno tugenda kusamba ba X International. Ffe bennyini temwewuunya, temulowooza mubaja. Enkya ffe tugenda okukasookamu wano ssaawa 6. Ffe tugenda okusooka mu kisaawe tukalinnyeko, ate ne Chairman Toyota ajja kubaamu. Ali mu ttaano awo emabega. So tubagamba nti era twagala okwebaza Chairman Toyota. Timu zonna ezeetabyemu zigenda kufuna emijoozi olunaku lwaleero. Buli sekita egenda kufuna emijoozi. Ne tiimu y'abanywi ejja kufuna tugenda kufuna emijoozi, tugenda kufuna emipiira. Nti bw'oba okola training emipiira ogenda gifuna nga togenda kweyazika. Ebisaawe weebiri twamaze okukolagana n'ebisaawe we tugenda okusambira emipiira. Yenkya tuggulirawo wano ne tulina ebisaawe ebyenjawulo mu Kampala yonna. So tukubiriza banna Kampala nti omupiira buli lw'onaaguwulira nti aba PLU enkya basamba, mwenna mujje mukuŋŋaanire ku kisaawe. Ate tumanya kamera ziyinza okukulaba nga naawe olina talent ey'enjawulo eyinza okuba nga teri mu bino bya mizannyo, ate naawe ne bakugjayo ne bwenaaba y'amawulire. So kino tekikoma ku ffe ffekka, nekigenda kubonera ku bantu bonna. So talenti tuziggyeyo, omukisa weeguli, omukulu agutuwadde. Njagala kwebaza buli omu ali wano, buli omu ataddemu amaanyi, buli omu awagira PLU oba kyetuyisa ekisinde kino ekya PLU, buli omu awagira kino kyetulimu ekyomupiira. Njagala kumwebaza buli omu, abo abaana bavuze piki, abadde bakunga abantu, abadde balanga omupiira, mwena mubeebaziza. Asante sana. Njagala kwebaza komiti organizinga nga mpise mu chairman waayo Mwami Sekindi n'akakiiko konna akategese, kubanga we tutuuse wano ndaba ate ebintu bigenda birongooka ate bibeera birungi. Njagala beebaza bonna bonna. Njagala kwebaza tiimu zonna ezeewandiisa mu sekita zaabwe. Njagala beebaza kulaba nga mwateekamu amaanyi mwena ne muvaayo nga mwagala omupiira guno. Njagala beebaza olw'okuwagira General MK era n'omusabira okuba nti yafunye ate yafunye jjo. Ekyo gyonna agwokwa n'amaanyi gammwe mikisa gyammwe. Kati wenzire ku tournament eno njagala kuddako emabega engeri gye yatandika. Tegaali maanyi gange oba ga Rashidi oba gaani, kwaliwo okusaba okwo. Abantu bonna badde basaba nga basaba omupiira, tuteekako omupiira e Kampala naye nga tebakiteeka mu sectors. Kati ne tutuula n'abasajja bano ba organizers ne tugamba tugwisize mu ki. Abantu basaba omupiira tuteeke bodaboda ne taxi. Ne tugamba buli omu ayina tiimu aveeyo. Era bwe twayogera mu bwe tuti buli omu n'avaayo n'agamba Arcade weeziri ffe tulina tiimu. Asante sana. Bakanabe ne bavaayo ne bagamba naffe tulina tiimu. Mujja tusonyiwa singa tuba tulina gwe twaleeseeyo, kubanga mukimanyi ekintu mu ntandikwa tekibeera kyangu. Tekiri kigendere ntwabaleeseeyo nga tukigenderedde paka bulira bubi. Eno tournament dara
so oli gwe twaleseeyo nawe osobola okuyisa omuzanyo omuyisize mu bataxi muyisize mu babodaboda terema okufiirwa talenti ye naye kino kigenda ku kitandise leero era tulonkinze ab'amawulire mukifune bulungi kino kyetulonkinze leero kyakubeerawo era twagala kufunamu tiimu ng'ekiikirira informal sector PLU kumanye gaffe nga informal sector tufunemu tiimu eyite mu mitendera mpaka ng'etuuse ku super division super league era ebyetaagisa byonna tubiina abali tekiniko omwami Mutyaba olaba gwe yakusambako era yagoberera mu mateeka tujja kuwandiisa tiimu enaaba evuddemu nga tujye tulonzemu n'aba scout twabayise ate mukimanye n'abali international bali wano bagenda kubeerawo era tojja kumanya kubanga tetwagala woteekeyo gambe tinange entwala aba scout era mu scout yabeera mu scout tebamumanyi naye twayise n'okuva international bagenda okubeera wano so njagala ekintu kino tukiteekemu amaanyi tumanye nga kyabuvunaanyizibwa ate nga tugenda kufunamu muleme okulowooza okujja mu tournament tugenda kukola mu sente temuli sente naye twagala okuyamba abo abaana bakyalina chance nga basobola okukacanga akapiira bagende ku level endala tubajje wano mu Kataka ate tugende tubalabe ku TV nga bali international nga PLU oba ate nga abakiikirira General MK tulina programu developing a talent mu baana bano bakyalina chance n'abo abato baffe kubanga gye tulaga obudde bujja kutuuka nga ne academy bagenda zizimba wano so njagala tusamba omupiira guno nga tulina ebigendererwa sigwakukoma wano Old Kampala ekisooka tujja kulyestalinga tiimu ng'egenda kubeerawo yalubeerera ng'egenda kuvuganya ne mu division zonna paka waggulu era tuba tujja kuyamba n'okulaba nga obudde gye bujja tufuna abo abantu abasobola okutwala ate abantu baffe mu academies oba mu clubs endala babufunemu sente tetugenda kusamba mupiira gwa kusigala wano ku Kataka kaffe wano wetusambira nedda twagala kusamba omupiira ng'era ku developing talent tusobole okuganyirwamu osange nga informal sector etunza abazanyi basatu omanye abazanyi babagula mu bukadde bwa dollars osange ng'omulaba walinga bwe tulaba Arsenal nze ndi muwagizi wa Arsenal omwana waffe wanezaalwa ng'ali mu Arsenal wali mumanyi nti Arsenal yeri ku ntiko wali mateeka sikubye mateeka bwekiri so anenda bannange sikubye naye bwekiri nange saayagala kubeerawo naye bwekiri njagala beebaza nti tusamba omupiira nga gwina discipline kubanga ffe mu PLU kyetutambuza principles bbiri commitment and discipline olina okubeera ng'oli committed mu kyogenda okukola oba ekyo kyokola ate ng'okikozesa discipline kintu kikulu nnyo 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 mu bulamu bwaffe discipline buli kimu kiba kijja kukuzibuwalira so nsaba omupiira guno gwe tugenda okusamba tuguseemu ekigambo discipline nnyo 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 ddala kubanga tusamba gwa mukwano terema okugjamu ate ebyokulwana gubeere gwa mukwano ate gututuuse ku kye twetaaga kubanga twagala kuwagira abaana baffe bano era n'abaana abo njagala tubabuulire baleme okutunulira nti oba transport mutono kubanga balina okulaba ekinene eri mu maaso ebyo bye twagala kubanga bana eno tiimu egenda kusigalawo era tujja ginoonyeza sponsorship ng'esigalawo era ebisaawe babizimba bali mu kuzimba ebisaawe byakukola ki byaffe era mbadde njogera ne mukulu Hamu nga mugamba ku kyekisaawe n'agamba tebana bakuba
kuyisa kubanga kino okugenda okubeera certified by FUFA. So tuyinza okusobola okufuna omukisa gye tugenda mu maaso nga bimaze okuyitamu ebyo nitubeera nga mwetugenda okusambira finals zaffe. So ebisaawe bali gavumenti eri mu bizimba ebizimbira ffe, kati tulina okweteeka okulaba nga ebyo ebisaawe byaffe tubikozesa bulungi ng'abaana baffe be basambiramu nga bali ku international standard. So nsaba omupiira gwaffe tuguseemu nnyo ekitiibwa ate nga tulina ebigendererwa tulina okugugyamu ekyamaanyi. Sijja kwogera bingi naye ab'amawulire twabawa omukisa naye sirabye ttiimu yammwe fixtures ate kati ab'amawulire mwe tubamaze ate temujja kuwagira ttiimu yaffe ebintu byaffe bibeere nga biri ku mutimbagano kubanga muri part of this tournament. So mbebaza ate mwe ab'amawulire kuba nammwe mwavuddeyo ne mugamba naffe tulina ttiimu. Kati mugenda tulaga kiki mwe bulijjo mwe muwandiika abatakisa omupiira teguliimu kaffe katulabe. So mbasaba tournament yaffe eno mugituuse buli wamu n'ebigendererwa byayo mwe ng'abawandiisi. Bino bye twogerako tubitegeeza era tugenda bituukiriza. Era mpulira waliwo groups ezatandisa oba mwabadde mubiraba ku social media nga batandisa okukuba tournament eno. Buli kimu ekirungi kibwe kijja n'ekibi kijjira wansi. So tulina okubeera beesimbu. Yes, kubanga ffe tetuli mu byabufuzi, tuli ku mupiira, ku developinga talent, fitness, ebyo byetaagisa ebulamu bwaffe exercise. Era mba nsaba kyova olaba ne organizers bagenda kacyangamu enkya. Era bwe twatandikidde nange nabadde nfunamu kasiizi. So naye era enkya nja kutuukiriza, nja kubaawo era nasabaasaba. So omupiira guno mulimu bingi bye tufunamu era kyembagamba tukufuule ng'ensonga enkulu. Ate njagala kwebaza general waffe kubanga naye atuwagira kino kye tulimu mwali era omupiira gwaffe yagenda okufundikiriza ku olwo. Yasuubiza ajja kujja atuure kuva ku ddakiika esooka.